Oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga UNEB okufulumya ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebyakolebwa omwaka oguwedde, amasomero gatandikiddewo okusagambiza. Tutuuseko ku masomero agamu okubadde essomero lya Kireka High School mu ggombolola y'e Namugongo ekira nga bali mu kutendereza Katonda olw'okubasobozesa okuyitira waggulu. Nafunye points 18 ndi musanyufu nnyo. Badde nkola combination BCM biology chemistry math. Mpulira essanyu lingi nnyo neebaza abasomesa bange. Badde nkola combination ya BAM physics art ne math era nga nfunye ASC. Nsanyufu nnyo olwaleero okubanga abaana baffe 92 bonna be twatuuza abaana bakoze bulungi. Wenjogerera omwana asoose alina obubonero 20 abadde akola HEG, waliwo omwana wakola PAM alina bubonero 19 n'abalala bangi balina 18 19. Florence Namuddu nga yakulira essomero lino ategeezezza ng'okusoosowaza eddiini bwe kibayambyeko okukola obulungi entakera. Tukulembeza Katonda atuyambye okolaganira wamu n'abazadde, abasomesa bakolaganira wamu n'abazadde. Ffe wano tewali kye tutakola ng'omuzadde waffe tamanyi. Abazadde ate tubeebaza kubanga babadde buli kye tubasaba bakituwa. Embeera teyawukanye ku eyo esangiddwa ku Emmanuel College e Kazo nga nayo tusanze bali mizira. Okusinziira ku bakulira essomero lino, obuwanguzi buno babwesigamizza ku kukulembeza Katonda. Baali baana basaala ate balina empisa nga nnungi. Awo nno kye bafunye olwaleero okuvaayo nga bawanguzi kyongera kakasa nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Ku St. Julian Gayaza tubasanze bali ku mitimbagano nga bakebera ebyavudde mu bigezo era olutegedde nti ebigezo babiwuuse buva ne batandika okujaguza. Bano batuuza abayizi 4 kyokka bonna baayise. Era nga abaana abasinga baali ba sciences n'aba arts weewaawo baaliwo, naye nina essanyu nti n'abaana baffe bonna bakoze bulungi. Nebaza omutonzi kubanga atubeezezaawo era n'atusobozesa okusoma obulungi, tukola points zino ez'amaanyi era tusuubira nti era omutonzi alina bingi byatuleetedde mu maaso. Ku St. Kizito High School e Namugongo nabo ebigezo babiwuuse buva. Abayizi 11 be batuuza ku ssomero lino era nga bonna bafunye obubonero obwongerayo ku mutendera oguddako. Abaana baffe eyasinze bamuyita Naggayi Patricia yafunye points 2, abadde akola HEL yafunye points 2, eyamuddiridde Kemu Precious yafunye points 19. Badde nkola HEL history and Luganda stroke ICT and I got 20 points. I got 18 A in Ent, BB, Geography and Divinity. Tutuuseeko ku Midland Parents Academy Kajansi. Abayizi oluwulidde amawulire g'abannaabwe abatuula omwaka oguwedde nga bwe baayise ne babasanyukirako. Akulira essomero lino Tone Sebuufu atubuulidde ng'abayizi bonna bwe baayitidde waggulu. Twatuuza abaana 50. Ku baana 50 eyasembayo yafunye point 10. Kitegeeza buli mwana gwe twatuuza ali ku university. Ku Standard High Zana tusanze bali mu kubinuka amasejjere olw'abannaabwe okukola obulungi. Amasanyu g'okukola obulungi n'aba Crested Secondary School e Makindye tegabalese mabega. Abayizi n'abasomesa nayo tusanze basagambiza. Bayise bulungi nnyo, results nungi era batutadde ku level ya waggulu nnyo. Ate ku ssomero lya Rise and Shine Ntinda eno naye abayizi n'abasomesa tubasanze bakyacanca. Bano batubulidde nti abaana bonna be batuuza basobodde okuyitira waggulu n'obubonero obubatwala mu university ne koosi ze baagala. Baana baffe abasinze tulina abaana 2 abafunye points zonna 20 gamalayo. Abaana abo ba science bakola physics, chemistry ne mathematics. Nnyo kwebaza Katonda olw'obuwanguzi buno bwentuuseeko olwaleero. Talo lubadde luwanvu naye Mukama badde wakiseera tuwangudde. Nebaza abasomesa bange. Somo lya physics efunyemu A, chemistry nefunamu A, math nefunamu A, ne ICT ne GP namu nefunamu points. Nga wamuze points 2. Amasomero agakoze obulungi gakyagenda mu maaso n'okujaguza olw'obuwanguzi buno.